Nnaabagereka ne Ffamire ye beegase kubakkiriza ku kanisa ya St. Stephen ekireka okusabira omwoyo gwa kitaawe omugenzi John Luswata. Okusaba kuno okwateekeddwa omusumba w'ekireka Reverend Abel Merewoma kubaddemu Ffamire ez'enjawulo ezeegattidde awamu okusabira abaafa kyokka nga bakola ebintu eby'enjawulo mu kuzimba ekkanisa n'okusitula Ffamire zaabwe. Reverend Merewoma akalaatidde abakristo okufaayo ennyo okwagala bakadde baabwe. Agambye nti kyennyamiza okulaba nga abakadde beerekereza era ne beewaayo okuzimba n'okuweereza Katonda ate abaana ne batafaayo kubitwala mu maaso. Asabidde maama wa Kabaka Saara Kisosonkole ne Damali Kisosonkole eyawaayo ettaka okwazimbibwa ekkanisa ya St. Stephen Kireka. Eyakuwa ettaka lino ekkanisa eno wetudde tetuyinza kutamuddukira. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.